abakatwegatako abalayi baffe bali ku the updates online page tongera okubabuuzaako nti mwasuze mutya bassebo ne bannyabo mwenna abalayi baffe abalungi. Obudde buno tuli wano okubategeeza nti muganda waffe Honorable Ssegirnya Muhammad embeera eyongera kubeera mbi era ekyokusalawo kye tulina kiri kimu kyokka kwe kulaba nti tumutwala mu ddwaliro atandika okufuna obujjanjabi obulungi ku ddwaliro erisingako wano. Tubatireddeko ennamba awo waggulu zetugenda okubeera nga tuyitako, ennamba ezange zennyini zetutera okukozesa asobole okulaba nga tutumutwala afune obujjanjabi obulungi. So eyakatuuka sharing ayita munno, kubanga Abaganda bagamba nti munno mukabi ye munno ddala. Abaganda balugera ne bagamba nti munno mukabi ye munno ddala. Laba omusajja yena bw'akyuse face, olubuto olumuluma kuva wansi, amatu ge gavaamu amasira, embeera ye yennyamiza ekyaddala. So tubagamba nti kyonna ky'olina ng'enkola yaffe mugimanyi, ebisigadde binaatusanga eyo gye tunaabeera. Kyonna ky'olina mukwano gwange tusobole okubeera nga tukikwasaganya mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Enamba ziri awo wansi maze okuzipiininga, ya MTN 0777 18 12 13, ate ya Airtel 0705 62 5192, nga zonna ziri mu manya gange aga Apollo aliho. So embeera bweto bweri baganda bange bassebo ne bannyabo, muntagingire buli muntu yenna gwe mumanyi, taginga buli muntu yenna gw'omanyi, tusobole okulaba nga kino nakyo tukikwasaganya mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Nkimanyi kwe bali abasinga obungi musobola okubeera nga mubataginga, tusobola okulaba nga tutetenkanya tutya bwe tuyinza okubeera nga tuyamba Honorable Ssegirnya Muhammad obudde buno obulumi bwayitamu. Sharinga yita munno, sharinga yita munno gwe yakatuuka, sobole okulaba nga ate twongera okubeera nga ekintu kino at least tusobola okubeera nga tukyekolerako, kubanga ekyamazima kiri nti twetaaga okufuna obujjanjabi obulala, twetaaga okufuna obujjanjabi obulala. Musajja yena yaddugadde mu face, kintu kye tuyinza okulowooza nti kyabulabe nnyo, kintu kye tuyinza okulowooza nti kyabulabe nnyo 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 nnyo. Ntagengera buli muntu yenna gw'omanyi nti alina omutima oguyamba asobole okulaba nga ekintu kino tusobola okubeera nga tukikwasaganya, naye nga embeera yo ekyali mbi nnyo 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 nga gyenkomezza. Twetaaga okubeera nga wano tuvaawo, twetaaga waliwo agambye nti so embeera bwetyo bweri. Gwe ssebo oba nnyabo ali wano Princess Evans, kusanyuse nnyo okukulaba, webale nnyo okubeera nga ogoberera ensonga zonna, webale nnyo webalire ddala kubeera nga ogoberera ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga, webale nnyo webalire ddala. Naye nga embeera yo si nnungi. Musajja waffe, abasajja baagala kubeera nga bakola ki? Baagala kubeera nga bamutulemesa, naye nga kyonna kikiri tulina okubeera kino nga tukola ki? Tulina okubeera nga tukimala, kubanga ffe balina okwejja, ffe kennyininyini ffe balina okubeera nga twejja mu bunnya obudde buno bwe tukola ki? Obudde bwe tulimu. So
Shafi n'awa Bobby ogambye nti tulina okubeera nga tumujja waali tusobole okubeera nga agenda okufuna obujjanjabi obulala. Obudde buno apoocha Nabiwundu musajja wange. Waliwo agambye Namakula Hassan ogambye nti tumutwale e Nairobi asobole okubeera nga afuna obujjanjabi. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege amawulire information. So naye nga amawulire si malungi, amawulire go si malungi, naye nga kyonna kye kiri tetumanyi kiki kyeyalidde, kuba kuva lwe yakomawo tanaba kubeera nga assa omukono. Mr. Update. Mr. Update. So lengera musajja affe kye bamukoze bassebo ne bannyabo. Lengera musajja waffe kye bamukoze. Amatu gavaamu amasira. Kibi nnyo, kibi nnyo bannange, kibi nnyo 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 ddala nga gye nkomezza. So bwe kityo bwe kiri, naye nga buli muntu yenna bambi ali ku live eno ng'ogiraba ng'olina w'oli, nga olina ky'olina. Mr. Update alina okubeera ng'afuna obujjanjabi obusukkulumyemuko wano. So tugamba nti yenna ali ku live eno nga olina ky'olina osobola okubeera ng'okigattako, ate musajja waffe n'asobola okulaba nti nga afuna obujjanjabi obulungi. Kubanga obudde buno twetaaga okubeera nga tumutwala mu ddwaliro eddungi, twetaaga okubeera nga tumutwala afune treatment n'abasawo abakugu ddala abasobola okuzuula nti kino oba kiri, ate tusobole okubeera nga mu mbeera emu oba mu mbeera endala asobola okubeera nga afuna treatment. Kitegeera bulungi. So embeera bweto bweri baganda bange mwenna abaliko, naye nga enamba zo nzitaddeko awo wansi. Namba zo nzitaddeko awo wansi. Tulina okubeera nga tukwatagana, sobola okubeera nga tuyambagana baganda bange mwenna abali ku the updates, kubanga newankubadde bamuŋŋambye nti abasinga bakyebase, abasinga bakyaliwa, naye nga tulina okubeera nga tuyambagana, tulina okubeera nga tukikwasaganya, tulina okubeera nga omusajja waffe tumulwanirira asobole okubeera nga afuna treatment. Namutebere sito ngambye nti is this the number? Mukwano ye namba eri wansi, era amanya agaliko geego, Apple aliho ge manya geerimu. Osobola okubeera nga osindikako kyonna ky'olina mukwano gwange, osobola okulaba nga ate tukyongera ku treatment ya Honorable Ssegirnya Muhammad, asobole okubeera nga atambula, asobole okulaba nga afuna treatment. Namba eziri wansi, ezo namba eziri wansi awo, osobola okubeera nga oteekako kyonna ky'osobola, ate era tusobola okulaba nga tukikwasaganya. Kato Emma nkulamusizaako nnyo bale kutuuka, naye nga embeera yo bweto bweri. Kyonna ky'olina
osobola okubeera nga okiweereza ontagingireko sister omulungi Rebecca Agaba, Patricia Mugisa, musobola bantagingirako ne basobola okubeera nga bakola ki, basobola okubeera nga batuuka asobola okulaba nga musajja waffe ate afuna obujjanjabi obulungi, kubanga muŋŋambye nti yeetaaga okubeera nga agenda mu ggwanga lya USA. Michael BK ogambye nti how much are we looking? Tetulina mutemwa gwa ssente gwe tunoonya, kubanga ssente zo twetaaga nnyingi, kubanga alina okubeera nga ajjibwa wano atwalibwe mu ggwanga eddala. Naye ate ekinaabeerawo kyonna ekitono kwe tujja okubeera nga tukola ki, kwe tujja okubeera nga tutandikira. Bwayise area, where is my MP? Abe Bwayise Kawempe North, omubaka wammwe ali ku ndiri. Mbeera si nnungi naye nga obudde bwonna Mukama ajja kuba atuyamba. Governor Alexander Miller ogambye nti sole mayimaani Mr. Update. Mwebale nnyo mwenna abatusabidde, mwebale nnyo mwenna abalina kye mwakola okulaba nga musajja waffe ava mu kkomera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbeera teyali nnungi naye at least mwagezaako kyonna kye mwagezaako okulaba nga omusajja waffe ava mu kkomera, musajja gye baali baagala okumuttira. Honest Found ogambye nti omusabira, webale nnyo, webalire ddala. Na buli muntu yenna alina kyakoze okuva lwe twajja wano mu ddwaliro, abadde mukubira essimu, mutukubira, mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. I think kye mubadde mukola kibadde ky'amaanyi nnyo, kya buvunaanyizibwa okulaba nti osobola okulaba nti tukikwasaganya. Hedrick Mogas ogambye nti okakkasa nti ajja kubeera bulungi. Ekyo kikulu nnyo, kasita tubeera n'okukkiriza ajja kubeera nga agira bulungi. So kyonna kye mulina tusobole okubeera nga mukituweereza, ate tusobole okubeera nga tukikwasaganya mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Mubiru Ivan ogambye nti we started for how much sir? How much do we need? Don Washington. Tetulina mutemwa gwa ssente gwe twetaaga, kubanga twetaaga ssente nga nnyingi esobola okulaba nga naye ate kyonna kye munaaba muweereza tujja kubeera nga tukirikodinga for accountability purposes. Naye obudde buno bwe nkugamba nti twetaaga zino oba twetaaga ziri, nekyoba omanya nti twetaaga ssente kuva mu Uganda okugenda mu ddwaliro eddungi erisobola okulaba nga lijjanjaba omubaka waffe wa Kawempe North. So bwe kityo bwe kiri, naye nga tetulina mutemwa gwa ssente. Namutebere site enamba zeezo mukwano, wakimbuliza dda n'enkikuddamu, wakimbuliza dda n'enkikuddamu, enamba zeezo. Wakimbuliza dda n'enkikuddamu, namba zeezaawo tuzikuteereddewo. Namba zeezaawo tuzikuteereddewo mwanyina ziresite. So zezo enamba eziri wansi 0771 18 12 13 0705 62 ze namba zetukuteeredde awo wansi tuzipiinize, osobola okubeera ng'okola ki, nga osindikako kyonna ky'olina, tusobola okulaba nga tufuna treatment. Kubanga obudde buno twetaaga treatment ennungi esobola okulaba nti musajja waffe Honorable Ssegirnya Muhammad asobola okubeera nga akola ki, asobola okulaba nga ava wano n'alinya ennyonyi, ate n'asobola okulaba nga afuna obujjanjabi obulungi. Derek Nsubuga otuwaddeyo 50,000. Tweyanza nnyo, tweyanzeege, otuwaddeyo 50,000. Webale nnyo, webalire ddala mukwano gwange Derek. Ssente zituuse bulungi nnyo, wojje Mukama akuddizeewo. Kubanga ekiriwo kati
twetaaga ssente waliwo adambuuzizaawo ate twetaaga ssente mmeka. Tetulina mutemwa gwa ssente gwe tuyinza bagamba, naye ng'ate ssente zonna ezibeera ziriwo tuba tusobola okutandikirako ne tupulaaningirako, kubanga tetumanyi tugenda kukozesa ssente mmeka, naye ate ezibeera ziriwo n'okusasula bills eza wano we tuli wokawokka twetaagira ddala ssente. Kitegeera bulungi. Hedrick Mogas eri mumanya ga Apollo aliho muganda wange Henrik, eri mumanya ga Apollo aliho. So naye nga yakatwegattako omukwano gwange bakafu akawempe nonsi omulonde nalebo Ssegirnya, mbeerayo si nnungi, mbeerayo si nnungi, era nga njagala okubeera nga mbategeeza nti mbeera y'omubaka waffe si nnungi, era nga twasuze wano nga tumujjanjaba, atonjire Owen omusigi agambye nti tumutwale e Buyindi, tujja kumutwala, tewali buzibu kasa tunaba nga tufunye ssente, naye nga embeera y'omubaka waffe yo si nnungi, embeera y'omubaka waffe yo si nnungi, naye nga kyonna kye kiri tulina okumakinga sure nti tuyimirira naye mu kaseera kano akazibu. Sofa sinaba kubeera nga nfuna ssente, naye nga nkakasa nti ssente mugenda kubeera nga muzituwa. Okule stero government people send money, God helps those who help themselves. Waliyo omulala atuwaddeyo wano era 50,000. Valerian Hannington ogambye Apollo nakadda online. Twagala ssente mami, twagala kubeera nga omubaka waffe afuna obujjanjabi, alina okubeera nga afulumamu eggwanga. So yensonga lwaki tutaddewo ezo ennamba, ate nga tulina n'okubeera nga tusasula ne bills ennyininyini eza wano. So yensonga lwaki tutaddewo ezo ennamba, tusobole okulaba nga tufunayo ku kasente, tuyinza okubeera nga tukiriyalinga bills eza wano we tuli wennyininyini, ate n'okulaba nga tutema empenda tutya bwe tuyinza okubeera nga tumufulumya, tusobole okugenda okufuna obujjanjabi obulungi mu nsi ennungi ezirina obujjanjabi obulungi, kubanga avamu amasira mu matu, afuluma musaayi, ate nga olubuto olumugulumba buli kadde konna. So ekintu kye tulowooza nti yeetaagira ddala obujjanjabi obulungi, asobole okulaba nga obulamu bwe ate bwongera okubeera nga buddawo. So ensonga lwaki nti tubateereddewo ezo ennamba waggulu, naye nga yenna yakatuuka tulina okubeera nga tumanya nti twetaaga ssente. Twagala kwebaza abantu mwenna abatambudde naffe, abeewaddeyo kulaba nti Honorable Ssegirnya mumubeererawo mu mbeera yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusuubira Justin naawe otuwaddeyo 50,000. So webale nnyo, webalire ddala. Mwebale nnyo mwenna abaakayamba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kubeera nga at least musajja waffe muyimirira naye, Leste Namutebi naawe otuwaddeyo 50,000. Tusuubira mukwano ssente nzirabye, tusuubira naawe ssente nzirabye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abatodde, Mukama abaddizeewo, naye nga tukakasa nti kino kigenda kubeera nti Namutebi, that's what I heard. Bambi, yes, Namutebi ssente nzirabye, Namutebi ssente nzirabye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala byonna emugezaako okubeera nga mbadde nkyabagamba nti okuva lwe twava ekitalya
mpaka twamusanga olwedde embeera mbi abali ku TV nga tuli mu kooti. Embeera teyali nnungi, of course namwe mwakiraba. Muzamwe message mukwano ngirabye oweereza 50,000. Message yo ngirabye. Twali kitalya, twamujja ekitalya of course ng'embeera mbi nnyo era twavaayo tumukwatiride bukwatirizi. So kibeera kitegeeza nti obuzibu bwonna bwavaawa, obuzibu bwonna bwava kitalya. Obuzibu bwonna bwava kitalya. Obuzibu bwonna bwava kitalya. Naye nga tetumanyi kiki kye yalya, oba yalya ki oba yalya ki, naye nga obulamu bwe bulaga nti yeetaagira ddala treatment. Yeetaagira ddala treatment ennungi. Yeetaagira ddala treatment ennungi. Bulonezibwa Bobby ogamba otya Munyarwanda eyasalawo? Webale nnyo, webalire ddala. Waliyo atuwadde omutwalo. Thank you so much. Waliyo atuwadde omutwalo. Nagwo tugulabye. Thank you so much. Muganda afe atuwadde omutwalo. Muhammad Kaba ogambye nti I'm with you our brother. Mwebale nnyo mwenna abantu abatodde, naye nga embeera ekyali mbi. Twasuze wano ate nerajjo we twasiibye nga tuli ku muganda affe Honorable Ssegirnya, naye nga embeera yeyongera kubeera mbi. Embeera ye eyongera kubeera nga ebijja, naye nga twekwasa Katonda nti kino kyonna kijja kubeera nga tukivaamu. Obudde bwonna twetaagira ddala okubeera nga tukivaamu. Obudde bwonna so bwe kityo bwe kiri, naye nga kyonna ky'olina musajja waffe atera kwetiiririra bambi. Bwe wabaawo obuzibu ayamba, tusobola kubeera nga tumulekerera mu kaseera kano. Tusobola kubeera nga tumulekerera musajja waffe. So embeera bwetyo bweri baganda bange, nga ewali atuweerezaayo endala 50,000. Sorry, ewali atuweerezaayo endala 50,000 kuva ewa Patrick. Bwe yakatuuka tuli wano mu kufandalizinga hospital bill za Honorable Ssegirnya. Nakutema mpenda tutya bwe tuyinza okulaba nga tukola ki, nga tumutwala okufuna treatment ennungi. Valerie Hannington ogambye nti hi, I'm trying to send some money, give it about 20 minutes. Okay mukwano, tewali buzibu. Bwe zinaaba zituuse nja kugamba nti zituuse 25 minutes. Thank you so much. Gwe nkumanyi oli mulabi waffe wano ku the updates ate ng'otwagala nnyo. Nimuntagingireko abantu abo. Tulina abasajja njasabiggu wano ku page, tulinako n'abakyala njasabiggu kuno ku page. Mubantagingireko awo sobola okulaba nga batufunirayo ku ssente. Tuyinza okulaba nga ate omubaka waffe tumutwala, sobola okulaba nga afuna treatment ennungi. Mbatagingireko awo, mbamanyi obataginge tusobole okulaba nga tukola ki, nga tukikwasaganya mu mbeera emu oba mu mbeera endala. So bwe kityo bwe kiri,
naye ng'omubaka ye yeetaaga ssaala. Omubaka yeetaaga ssaala, omubaka yeetaaga kuyamba tusobole okulaba nga tukikwasaganya mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Mu mbeera emu oba mu mbeera endala omubaka waffe yeetaaga kubeera nga ayambibwa, esobole okulaba nga tuddukanya hospital bills, tusobole okulaba nga tuddukanya era nga tufuna hospital bills. Francis Royal agambye nti show us Mr. Update on camera please. Naye bwedda ali ku kamera mukwano, obwedda ali ku kamera. So bwekityo bwe kiri basebo ne bannyabo. Ayine Allen ogambye nti oweereza emitwalo 20,000 bwe zituuka mukwano nja kugamba nti zituuse. Bwe zinaaba zituuse nja kugamba nti zituuse, ate tusobole okulaba nga tukikwasaganya. Let me see on Mr. Update man. Yoyo musajja waffe, yoyo musajja waffe. Kansooke mbajjeyoko wa Mr. Update. So naye nga Mukama yabadde akyatukuumye. Bambi mwebale byonna bye mutukolera, baganda baffe abaatuwa ssente za court bail, mwebale nnyo, mwebale ddala. Eryatuwadde emitwalo 3.5, eryatuwadde emitwalo 3.5, mwebale nnyo, webalire ddala. Tuwadde emitwalo 3.5, webale nnyo, webalire ddala. Mukama akuddizeewo. Namba terese erinnya naye nga at least beki ogambye nti gotuweereza 3.5. Bambi webale nnyo, webalire ddala. Francis Royal. So obubaka buna butuuse muganda wange, kijja kubeera kyamaanyi, kijja kubeera kirungi. Katusabe Mukama akuteremu obwangu muganda wange Francis Royal. Annette Nalubwama, I'm praying for your quick recovery. Please, I want to talk to you. Ronizwa Bobby, it's okay. Benva kula hivyo genda kunkubira. James Kula ogambye Mr. Update, Almighty God yakuyambe, ambi bali nnyo balire ddala. Becky, thank you so much. Obubaka bwatuuse emitwalo 3.5, webale nnyo, webalire ddala. Namwena bambi abatodde. Ronald Sekimpi ogambye nti kituufu tulina okumusondera kubanga naye abadde akikola. Thank you so much. Nkimanyi obudde bukyali bwa kumakya, abasinga obungi bakyebase, naye ate tulina okubeera nga tubawa information kubanga n'abaana abazze bonna bajja kubeera nga bagisangaho. Kitegeera bulungi naye nga mwebale byonna, mwebalire ddala. Naye nga tukyasonda, twetaaga ssente nyingi nnyo ezikunuukiriza mu bukadde. Twetaaga ssente nyingi nnyo ezikunuukiriza mu bukadde, naye kyonna kyoba otuwadde tusobola okubeera nga tukigattako, tusobola okubeera nga ate tukola ki, tusobola okulaba nga ate tufuna treatment bills ez'abano. Muhammad Kaba ogambye sorry my brother, I'm with you. Yes Muhammad, olina okutuwa essaala, kubaga oli musajja mukkiriza, ate oli mwezi gw'omutukuvu, ate ne muganda waffe naye bamuyita Muhammad, so kati bikwataganye bulungi. The Loved Prince
obuuziza how much do you need in total. Over millions and millions of money zetwetaaga, kubanga kiyinza kugamba nti muwendo gwa ssente bwe guti, kubanga omuntu akyali mulwadde ate ne wano we tuli wennyini twetaaga okubeera nga tusasula bills ezo sobole okulaba nga zigenda, okitegeera. So tetulina mutemwa gwa ssente nti oba guno oba guli, but we need a lot of money. Naye nga kyonna kyoba otuwadde tuba tusobola okukugamba nti tusobola okukigattako ate tusobola okulaba nga tusasula eddwaliro. Muhammad Kaba Government of Gambia, thank you so much. Yes, we are here and our comrade, Member of Parliament elect Honorable Ssegirnya Muhammad is very sick, very sick. So we are here fundraising some money so that he can clear all the bills and he can be admitted at least for further medications. So that's why we're here. Naye nga kyonna kyemulina mwebale nnyo, mwebale ddala mwenna abatodde, mwenna abatodde mwebale nnyo, mwebalire ddala kubeera nti muyina kyemutodde. So embeera bwetyo bweri baganda bange.